Akatambi k'omukyala eyeesimbyewo nga Youth MP Western Youth MP, yes. Avuddeyo olunaku olw'eggulo nakugambye mbu ddala kituufu abalabye katambi kaneeno bagamba omukyala ono yeye, ate abalabye katambi kaneeno ne bagamba omukyala ono nga yafaanana munne, amakulu mukyala abamu bagamba yeye, abamu bagamba si yeye, bafaanagana bufaanaganye. Avuddeyo okubeera nga atuwa ekituufu ekirikwasaganya katambi ak'obuseegu, neera kineeno kyayogedde Fewalukose Max Media kye tugenda otambulirako. Ategeezezza munera embeera gye tulimu yakabbinkano kamyufu ka NRM ssaawa ya kalulu, buli omu agenda kozesa weapon gy'alina okubeera nga destroyinga opponent we. So bw'atyo n'ategeeza munera bano batiitiizi abali mu kubeera nga bamuvuganya, batiitiizi abali mu kubeera nga avuganya nabo mwana wattu baatandise dda okubeera nga bakankana, bwe batyo ne batandika omumuteekako ebijweteke nti akatambi ako akali mu kubeera nga kasatulatinga ku mikutu gye mugatta bantu mbukake kyokka bambi nga si kake. Okitegeera bulungi nnyo. Nze omuntu kasaba n'agamba akatambi si kange, kasabeera nga yeeyogeredde ffe ekyo kye tugenda nakyo. Kati atuva tugenda ne statement y'abali abagambye mbu omuwala ng'amufaanana, wadde abamu bakyalemeddeko bagamba wadde ebyo byogera byakwekaza byaki naye oyo yeye. Naye ffe wano Kwese Max Media ffenna tugenda kwegattiramu tugambe oyo si yeye, oyo just amufaanana bufaananyi. Abantu bafunye akatambi nga etwalaba akaani akaddaana n'abatanzi. By the way, akaddaana n'abatanzi teyali yeye. Nga etwalaba akaani aka Lil Puzzle naye yategeeza mbu si yeye. Nga etwalaba akaani aka Pretty Nicole yavaayo n'ategeeza mbu ddala kituufu yali yeye. Nga etwalaba akaani aka Yvonne ow'Ekyovu yavaayo n'ategeeza mbu akatambi yeye. Nga etwalaba akaani bangi avudde ne bakakasa ddala kituufu akatambi kange, oba oli n'avaayo n'agamba akatambi si kange. Nga etwalaba akaani ebifaananyi bya Cindy yategeeza mbu ye yali yeye. Nga etwalaba Desire Luzinda yavaayo n'ategeeza mbu yali yeye era bw'ati ne yeetonda. Nga etwalaba akaani bangi abamu bavaayo ne bakakasa mbu bebbo naye ne basaba okubeera nga basonyiyibwa, abalala ne batugamba mbu oyo si yenze. Nga etwalaba akagulo lya Bbugi yavaayo n'ategeeza eggwanga nti ddala kituufu akatambi yeye naye ebisigadde tumusonyiwe. So tutambulire awo bwe tuti.